kati buli ayasama ng'ayogera ng'avuma bishop nakati ndi munyivu nakubeera munyivu tosobola kuvuma bishop adultery mu Bible tekirizibwa. The church still upholds the institution of marriage as sacred and holy and good. Okay. A union of two people coming together, a man and a woman, so for them to become married. Ekitu kyakisame kitiibwa naye mmanyi nti Ntagala erina ebizibu bye si bya bwenzi. Ekintu kino kyakyovuga ndi kikutte ffe tumazimanyiko bafaaza ne mu famire ffe gye bali abalina abaana waliwo kiwuddeko mawulire walodeko ebintu byekigoma bifuluma bamafiya olusensi tenaba kuggwa waliwo beyasuusa ebintu twabiwulidde banaddiini n'abakulembeze b'amaddiini bamusonyiwe yabasaba kusonyiwa balina okumusonyiwa kyatteeka ekyo it's a must. Ne musaala kitaffe ali mu ggulu tusonyiwa ebyonoono byaffe nga bye tusonyiwa ki abatwonoona kati Ntagala balina gwe yayonoonye bamusonyiye. Yesu akiddamu omako nti omuntu bw'akoonoona musonyi emirundi 7 Ntagala musonyiwo wajjo musajja mufumbo ndi musajja tonsina baana yesebo tokwatibwangako mu kikolwa kino ate nje bakakwatireko ki ate zire bakinkwatiramu yesebo mbabuli ati nakikoze siri malayika. There's some things that are supposed to there. Tulina okuminya abantu. Kirekawa church pastor. Tekinawe kireka church atebadde ki. Ntagala y'ekkanisa. Ngabadde yakawaayo. Kanisa ebyo gwe yawadde yamukubye omuswiba. Luke pastor. Balowooza wayogera bwogezi. Oyagala bakapera. Balowooza wayogera bwogezi. Simanyi kuyimba. Kamba yimbe mu lwa Yesu. Tukutendereza Yesu. Yesu oli mwana gwa ndiga. Omusaayi gunaziza. Nebaza omulokozi. Ebivuluka tusubire ojja bikola. Terikola byabaavu. Amina. Teri nawe tukweza nyo pastor wakadi. Kwaniriza sebone nyaba jirika je kumireke mnyengo na start program ekigunda akanyomero ka nkola ya video bagite exclusive interview mwetufunira abantu abenjawulo abatunvune ensonga zitambula mu industry oba zitambula mu mawulire agali mu Nsiko Entertainment as such. So mumbere yona kulwaliro njagala okwaniriza kuba nti ko olina aba streaming live ku channel ya Feri yenkola video tumane tuteeka yenga tukajje wano tukateeka yeri mpola mpanenga however atubesinga nnyo ku channel ya ku TV eno oba ku munyenyegwa nga program ekigunda wetuli. So nakulwaliro njagala okwaniriza sebone nyaba ajiriko aje kumideko abinji bize bitambula mu industry kuva twasembayo kuba ne pastor twasembayo musanga mukyale yo yali alimanga ne boda agiguze. So nakulwaliro yes tumusinkanye mu mbere yokuba nti twakava mu kalulu agenda tunyonyola kiri kitya tumukulisa obuwanguzi wabanga yawangudde oba teyawangudde angelo tunyonyola kyekyamuganya okuwangula embitudde then however still waliwo embeera etambula gambe okuba nti bingi byetugenda okuwayamu naddala mu mbeera etambula eri ku mbeera y'eddiini. So negatako okubaganyiriza pastor waffe Pastor Mondo tumusanze ku empowerment Christian Center wano wenyini emutundwe makanda ke twali turamusanga wano naye lunakulwaliro ate nkyagadde nnyo nti yeetaaga kuba nti interview lisangibwa wano tutegerewo wasanga wasinga balowooza pastor tolina church. So mu mbeera eno negatako okubaganiriza Pastor Mondo. Pastor obulamu mugamba ki? Obulamu bulungi ekisookera ddala President Museveni yawangudde. Yesebo yawangudde yakubye akalulu kano koka the transparent nnyo. We are so much blessed in Tegwanga lya kalukawedde nga abantu bali peaceful. That's number one. Number two, abalondedde mu byalo twafunye omukisa okusinkana abantu baffe ne ku interacting nabo above all n'okubeera nabo to be with them. Ekyo kyabadde kikulu nnyo. On my side I have no issues. I don't have any complaint. I'm okay with it. Okay. So akalulu kano mwaka mmezene mukavuga njaga tukawule yaulemu pastor ebitundu bibiri. Mu bitundu ebiri tukawulemu omukulembeze w'eggwanga 100% record ku kintu kyabadde waggulu ne tulumba ababaka. Ababaka abavuze abenarem still tulina ababaka bangi. Bisatu 16. Yes, we still have a lot of a bigger vote. Kujja konti abawaziza amatu be bantu abaddeyo for some very good time. Bitulinga bibiri abantu bakoowa. People get tired ne bagamba no nakulunoze katufuneko omuntu omulala ajje
People get tired. That's the reality. Dynamically, what do you mean? Heavy muntu nama mukoyi. Bemuntu nako future. You bargain. Not running. Omase jetulaga. Omuntu no tumuitaga. It becomes a different story altogether. Okay. That's why we retained our president. Okay. Ndasobola okubeerawo. Ne baba ka parliament abatudde olunaku lwaleero ne banga bayiseemu. Nada Central Region ene ya Buganda. Central Region, yes, of course. Tebayiseemu kubanga teba ministers tuba ntibabuze waliwo batayiseemu nga siba minister tubawulira nakubawulira. You don't hear them. Yes, so to me it's okay. It's one of the best things that can happen to any country that has a clear good leadership. Okay. Nti abantu basalawo, people have spoken, agree, go back and do homework. If you think you have to come back, do what you have not been doing for people to accept you back. Chino pastor chirekawa support ya dala kuba abadde otunula omukulembeze gwanga ba advisor balonze nyadala mu entertainment wa feno babadde nnyo bantu bava mu Buganda region otunula Bebe Cool kusasira notuna naba mu etolode full figure ba Buganda region wa Central region chituleka waffe aba Central region. I don't want to what I mean nnyo ebyetaagisa okukola mu Central region. Okay. Tebikoleddwako ddala ebisuubizo bya president. But I think this is a right when the NRM egenda kutula wansi etandike yekeneenyera etunule ku etooki obunafu bwabwe nga NRM naye tekinawe kireka. Actually Buganda kategenda kufunamu government egenda kuyongera okukolera Buganda because it's the one of ways it's called a protest vote. Protest vote abantu bagaana okulonda nibogera nibagamba ng'omukulembeze gwe tujja kuleka naye bano abantu botusindikira tebalya mmere era tebatutuusaako service delivery kati n'olwensonga eyo nti president yakisomyemu as a protest vote and I think the NRM government and the party will have to work onto that. Ate ekyokubiri nti n'abalala bagikwatamu constitution babadde babalinza abantu batibe byakwatamu bwati basimeewo teyawo bamukisa pasa awo nyini nga nkyalo njagala tutunulire mu entertainment recently parliament esembyeyo twalina Judith babiri Honorable Katolo Bwama ne Honorable Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu olunaku lwaliro tweyongeddeko omubaka omulala ng'avamo tutunulira twalina basatu nga bava mu art kati olunaku lwaliro baweza abaana kumpi abataano tulina Rachel Magolo okuva mu bitundu bya Eastern tulinawo Dr. Hildaman tulinawo Kayemba Solo tulinawo ne Geoffrey Rutaya tubasubiremu ebirungi naddafa bali mu entertainment n'ebizibu by'entertainment tubamanyi biriyo tubona kutegeera rules and procedures tubona kutegeera how to lobby other members of parliament kino watera ku flow ku paper kuchitira ku flow ya parliament balina okutegeera nti balina okubanga tebemalirira because they have come under opposition umbrella. So and because of that the opposition being few cannot wake up in the morning nebagamba nti bagenda kubeera nga bemaliridde. So they'll need a lot of mentorship in terms of politics. They're still amateurs bakayingira bali emotional tetubasubira mu bingi ebiri ebweru si bibiri munda. You just have to know that until time comes on nebogana nebokolotya byogane ebweru si byogenda okuganira ku floor of the parliament. So chanjawulo ba segirinya it's different. Segirinya tajja kukola segirinya era segirinya kulika akalulu segirinya kulika akalulu and that is segirinya of course for you and we are thinking that yeah. So njagala pastor nga sinakuta ku mbeera eyo entertainment industry n'ebintu byanada shows amabala gakyali down bagaleo gasigale bagale gasiya pastor enyingiza bagale gasiya ebala bazolonya maka zolonya bana baffe omutulire enjayi bagale bibala. So enyingiza nadala eri abayimba banonye emirimu emirala si babagamba nti balina okufumba byakulya na byakunywa byokka ebyo banonye emirimu emirala naye tebatawanya abebbaala ddala bebbaala bagalewo Pastor, tetulese a lot of unemployment mu Bwanga nadala eri basobola kulima abantu bawano mwagala byabwerere ddala mu Buganda temwagala kukola mirimu singa amanyi muwulira omulanga gwa Museveni gw'okukola gw'agriculture ogw'okubeera entrepreneur ne muwulira ebigambo afananiro yaze ng'ayogera you would be better. But people don't want you. Ugandans don't want to hear. I'm one of there's some woman that I so much admire. Mama Nare show you. She's the best woman.
She's a good mother who loves to see this country great. And I find that reason when Gambia janga yogera ngabulira bana Uganda how to behave, how to go into enterprise, how genda okulima n'okola ebintu byonna. Abantu bagala kubibulira. Okay. People want quick money. Quick fix yetawanya Uganda nakulwaleero. Era Bobi Wine bategere kyama nti quick fix yekola. So they decide to move on that. Okay. So okay, pastor nga tujja nakulwaleero gwanga Uganda lina ebintu ebyenjawulo ebikyatambula amawulire geeyongera kutambula tuba tukyali mu kalulu road mayor tutambula nakulwaleero tuli mu kulonda road mayor nasigate Nabira oli side ya Nabira jakawangula lukwago mulese wane dokanzi kamira Nabira jakawangula tira tukoyo okulwana mu Kampala Nabira ko yakamaze lukwago to omuvuddemu Nabira yakamaze Ragadi Wainari Nabira yakamaze Abutufuddewo pastor onakulwalira mawulire gabutikidde social media nagabutikire gwanga lyonna naddala mmwe tubadde tusuubira naddala muntu ng'ali mu ddiini omuntu nga mubuulizi omuntu ng'ali mu mbeera eyo ey'okuba nti ali mu mbeera y'okubuulira asuubira okuba nti ali exemplary kuki ali exemplary mu mbeera ebeera eriwa pastor tutunule ebyatuuse ku Bishop Ntagali jasi kipya lesebo omanyi mwetanga kuyamba kusomesa Bishop Ntagali si yasoose lesebo Bishop Ntagali bamuzaala Kabaale nga tona kumwambaza ekyambalo n'okusoma obusosolodoti obayitibwa Bishop kubeera kabona omukulu muntu bw'abijjamu wali n'ayambala akakofiira n'akasa ku mutwe asigala Ntagali tasigala nakye Bishop tikibaaho muntu akemebanga mmwe lesebo kipya kiyakoze kyabatakolangako ekyokubiri gwe bakikoze mwana muto si mwana muto mwana muto ate oba naye amanyi nti mufumbo lwaki abakikola taluka just Bishop Ntagali luka ate ne bwe yakikoze naye kati mukusalira Bishop Ntagali omusango kiyakoze is not a news mwamu kiwadde news aba social media naye Ntagali kiyakoze kyabusajja abasajja babikola kino bwalabebuuzizaako lwaki buli luguudo luliko ebipande bya loogi before COVID-19 buli luguudo lw'otunulako booti buli lw'otambulamu oluguudo bweruti oluwanvu kuliko ebipande ebyo 5 masomero kiriniki sabo na loogi 80% amayumba gali ku luguudo gali bafuuka ga loogi n'amabaala why obwenzi gye buli kati buli ayasama ng'ayogera ng'avuma Bishop Ntagali ndi munyiivu nakubeera munyiivu tusobola okuvuma Bishop adultery mu Bible ekkirizibwa tekirizibwa. The church still upholds the institution of marriage as sacred and holy and good. Okay. A union of two people coming together, a man and a woman, so for them to become married. Ekitu kyakisame kitiibwa kyakisame kitiibwa. Naye mmanyi nti Ntagali alina ebizibu ebibye. Ebizibu bye si bya bwenzi. Ekintu kino kyakyovuga yandi kikutte. Ffe tumazimanyiko bafaaza ne mu family ffe gye bali abalina abaana. Waliwo kiwuddeko mawulire. Waliwo ebintu by'ekigo nga bifuluma. Bamafia olusensi tenaba kuggwa waliwo beyasuusa ebintu twabiwulidde olusensi waliwo sensi abuliraawo nti nkubuulira ffe nze nasoma mawulire ngoya investigative journalism kirekawa kyaki pastor tekinawe kireka kyaki atebadde ki Ntagali y'ekkanisa ngabadde yakawaayo kanisa gwe yawaddeyo yamukubye omuswiba so mu mbeera eno yamukubye kati so zakutte Ntagali zigenda kuyita naye kino mujjukire it's a diversional system nayo kati lwabivudde kalulu bali ku ddiini yaabwe. So mu mbeera eno tuwumbawumba ntya Bishop Ntagali okuba nti agitegeera mu mbeera eno nsuba nsonyiwe. Who is supposed to forgive Ntagali? Family. Gwe lupi bikukwatirako wa? Banadini n'abakulembeze b'amadini. Bamusonyiwe. Yabasaba kusonyiwa. Balina okumusonyiwa. Kyateeka ekyo. It's a must. Ne musaala kitaffe ali mu ggulu. Tusonyiwe ebyonoono byaffe. Nga bwe tusonyiwa ki? Abatwonoona. Kati Ntagali balina gwe yayonoonye. Bamusonyiye. Yesu akiddamu.
omakonti omuntu bwakonoona musonye emirundi 7 tagali musonyiwo wajjo mumbere abantu bano bagala ku extorting money from him. Fitwabitegedde tubimanyi teka milioni 8 tugenda kuba mawulire tugenda kwabya ku social media kati bano Church of Uganda ne bakizuula tekino kiri out of their hand kwesooka. Emabega ko pastor nadamu abantu bali mu ddiini muli basumba ababishop n'abasigadde ekintu ky'obwenzi kino kyetolodde nnyo naddala mu madiini. Olina eddiini? Nzikiriza nina okukkiriza. Olina eddiini? Nina eddiini. Ddiini ya Bukatoliki. Oli munaddiini? Ndi munaddiini. Wali oyenzeeko? Tula mu kkabe. Pastor nkubuuzizza nzirabe ekyo. Nyinza okuba. So kirekawo abakulembeze amadi egituleke kanisa kyali nywevu. Pastor oli musajja mufumbo. Ndi musajja tolisina baana. Yesebo tokwatibwangako mu kikola kino. Ate nje bakakwatireko ki ate zile bakinkwatiramu. Yesebo mbabuli ati nakikoze siri malayika. There are some things that are supposed to there. Tumukunya abantu. Let's not even make any fuss out of it. Tukubakere katikere yaki. Don't waste your energy. Tetuna udena wakumala. Okay, pastor nga sinakuta nyaka tutunulire tukomyewo mu mbere yokuba nti kati amadini n'okuba nti balina tusumula twongera okuba nga tudde nomo UG tutandise tutya obulamu 2021 naddala okuva mu entertainment okuva mu basumba nekyakyezenyanye entertainment mutegeere nti omulimu gwammwe gw'okuyimba obuyimbi tegubagasa. Mulina okuyokolayo ebirala ebbalibbali kola ebikukwatako fayinyo eryobulamu obwo bweyirusa ngoza nti abasajja banakuwa ssente oli musiru era tonakuzuukuka asuubira ssente mu musajja oleka ekikyamu wekwate naye mukole ssente zammwe mukole ekintu kyekimu and be yourself. That's number one. Kwekuŋŋaanya ebintu alina riziki ye mukama bwe yakula alina kyeyakutonderamu nga mwekiri kirimu mwekiri omukisa ogwo mweguli ngusabiddeko abantu naye ngukonkola ne guvaayo tukirayo Katonda ng'abawa omukisa. Pastor nga tusibula obakobesa embeeri bannayuganda n'abalaba start program ekigunda obakobesa embeeri bannayuganda church yaguddewo officially naddala eyo twagulawo dda obakobesa embayo njagala kwebaza abantu bonna ba Uganda olw'okulonda okulungi ate ne mulonda President Museveni kubanga nze nkyamulamu mu vision bw'oba olaba mulala naye nze bwendaba mu vision n'okwebaza bannayinarem bonna bayise mu kubakulisa nti yogayoga n'okutegeeza bannaffe abaagala okukola obuvuyo n'ebintu ebirala nti buli muzannyo gona gulimu awangula n'awangulwa kiri eri gwe to know what you want. Naye mujjukire nti embeera yonna esobola okukyuka ssaawa yonna ngaffe tugitaddeko. So mbeebaza mwena ate njagala nnyo okubeebaza olw'okuba nti mukumye emirembe ate n'abalala abalowooza nti balina okukwata ekkola effujjo bagende ku nguudo abayi olina muggona jjinja olina sasi ate alina nekkomera kyali wange oba oyingira ku luguudo sookodde engulu olabe byonna okukola nga nkuta akatalekeka vidiyo yaffe yaddi Saturday video wakola oluyimba tunala mujisumula Saturday wa video shoot ya Saturday this Saturday ojja nonya n'abazinya abalungi n'abawala abalungi baba beerusa tojja bobo inenga bobo tojja bobo ina knocking knees tukwetaaga bobo ina ebitege ngoyimirira tukwetaaga twagala abazinyi abalungi era balina nze ndiro okumuwa ssente ennyimba wakubyekamu bato tusubire ennyimba endala ezigenda okujja mu maaso ina project ndala 3 2021 ngala kubbe muziki mujja kijukira oyimuyimbi agenda okuba nti ojja tukangamu oba ogenda you're here to stay. I'm here to stay kyova nakola studio ngenda kola kidongo kyange abantu bayo kapera tuduke pastor balowooza wayogera bwogezi oyagala bakapera balowooza wayogera bwogezi msimanyi kuyimba kamba yimbi mu lwa Yesu tukutendereza Yesu oli mwana gwa ndiga omusaayi gunaziza nebaza omulokozi
Okay, we are the Pastor Mode exclusive interview tujirindire dropping soon. Nera njagala bebaza okuba nti mukola kadako nokuba nti tujirindire n'omukagalo no interview negenda kuba airing straight and direct. So mumbere eyo yayingire industry na mani mumuwagire ebivuluka tusubiro jabikola. Terikola bivuluka. Byabavu. Amina. Tell it now. Tukweza nyo Pastor Wakadi. Leanza. Thank you so much.